That short commercial break, as we told you what we say, short commercial break, a very short commercial break. So njagala bebazamu namwe abakyala ko ndaba abakyali banga bali ku Facebook. Thank you so much for watching. You always watch me every Monday to Monday. You know I love it. Nchagala nnyo nga mundaba. So munena de bambuza social media platforms zange ndi wali ku King Smith, that is on Facebook page yange agita King Smith ngenda yigirakinge ku YouTube ndiko nga Celeb Jazz with King Smith. Soon we shall rebrand to only King Smith so that you can be able to come and watch all the exclusive interviews. Then ku TikTok ndikonga one King Smith ate ne BTM TV ku social media platforms zonna kwetuli. But moving on ngabe gambe bunula amuli enamanje unako ero Monday byadde mu weekend yadde bingi nnyo, so ndoza tandikene Catherine Kusasire. Then later on we'll talk about Karokasita. I have Munji coming through. I have Katale and Kando still scandal awechage maso ne wagulwa ne wali bayawukanye oba tebayawukanye kyekiyinza okubanga kyabawudde musajja love music center ebenana fully packaged wano ku access kale. So Catherine Kusasire mama kabina mujjukiremu ne mabege yavayo nakuba nyendulu endulu nyingi nnyo ng'agamba nga nyumba ye bagitwala ng'agamba nga bwali omwavu. So as we came to the end of the year, Catherine Kusasire yagula restaurant ey'emmere ontegede bunyo emmere eno nga agezaako kulamuno agezaako okutemba ey'emmere nga bayimbi banno omuli Misaaki omuli Aruna Mubiru n'abalala bangi nnyo abafunye mu mulimu guno gw'okutunda emmere ne baba nga tebakaaba. So Catherine Kusasire twamuguddeko over the weekend yadde agenza awo ekawala okukola charity n'omukyalo omu amanyiddwa nga Lady Maureen. Lady Maureen nama yeegulira erinnya mu kwambaza baserebu naddala bagenda ennyo ku mikolo nammwe abakola emikolo kati nga fali ba service provider bali mu mirimu gy'emikolo egyo nembaga Lady Maureen we work really close naye. So amwambaza nnyo amwanyo gomesa zimwazika nagenda nayimbiramu namana azikomyawo. So they teamed up nga bamaama okulaba muno badduukirira bamaama abali mu ddwaliro lya health center eyawo ekawala okulaba muno bagezaako nnyo okubawaako ku bintu ebimu. This was a charity giveaway era nga Catherine Kusasire ne Lady Maureen bakutte mu nsawo zaabwe mu ssente zibakenenulamu bantu okuyita mu mikolo egy'enjawulo ne mu bivulu nabakabaddize ku bantu, and it's always good. So Catherine Kusasire twayogeddeko naye ku bintu bingi nnyo lwakuba twayagadde okwogerako okukolera ku bantu twogere ku by'ekibiina kya bandi ye ne Ronald Mayinja kyayagala okuba nga batandika oba nga bazzaawo. Catherine Kusasire wasn't okay with it, n'agamba leero ali ku bya charity, n'ayogera lwaki adduukiridde abantu, n'ayogera embeera gy'asanzeemu bamaama, wabula yavumiridde nnyo abavubuka abato abaana abayisa mu bamaama baabwe eggaali oshegedde abanyooma bazadde baabwe abatawuliza bazadde baabwe ababaana tabatalina mpisa yabavumiridde nnyo n'agamba ku mbeera gy'alabye mu ddwaliro bamaama gye babonaabonamu okulaba muno bazaala abaana n'obbakuza buli mwana ena kyandibadde kyabuvunaanyizibwa n'owa muzaddewo respect. So nja kukuwa omulanga tomorrow funa essimu yo ne saazi omukubireko kasimu mugaye maama how are you doing, oli bulungi wanywedde kututte nkyakusindikirayo olutano omutwalo gukola. So njagala okubuuza ku maama wange, I love you so much omukyala Nabagala, thank you so much for loving me. Jajja wange nawe nkwagala nnyo. Anyways katugende wa Catherine Kusasire, we see bya plan zayina ez'emmere mbeera kirwa kyavudde okudduukirira abantu naddala bamaama mu ddwaliro ly'ekawala awo abamanyi omanyi okumpi ne poliisi, then ne biki byalina omwaka guno muwala wana ayimba taayimbe. All that in this exclusive interview gye twafunye eri omukyala Catherine Kusasire. Lwaleero nti okuddiza ku bakyala kuba mutima, nebaza ttiimu ya Lady Maureen ng'eyimiriddewo wamu ne ttiimu ya Catherine Kusasire kuba tuzze okuba tubeerawo abakyala tubaddizeeko kyetulabye mu ddwaliro bambi buli ali eyo nawe osobola okuba n'omutima. Lady Maureen gwayina, Catherine gwayina, ne mujja ne muddiza ku bakyala kubanga tusaba okusomezebwa kwa maanyi nnyo, naye bambi tweyanza nnyo eddwaliro lino ly'ekawala lituwadde omukisa ate ne baza services zaabwe nnungi nnyo, abakyala balabiddwa bulungi naye era tweyanza nnyo tweyanza. Kino kikujjukiza ki nga maama omuzadde? Kinzijukiza okubeera nti nno obulumi bungi nnyo era nyina omukyala gwensanze bambi ng'obulumi bungi nnyo, kinzijukiza ne kinkwatako nnyo ne ŋŋamba omwana atawa muzadde we ekitiibwa abamwana yana kyenyiza okwogera. Omuzadde ayita mu bulumi bungi nnyo, asooka natwala emyezi 9 ng'alina olubuto olwo ne giggwako nga ayita mu kusomezebwa okw'amaanyi, naye omuzadde yeewaayo n'agamba nti kandabirira omwana basinga basuula abaana naye batusanze mu ddwaliro nga zze mu ddwaliro n'okumulabirira
n'agamba kanzala omwana wange mwebaza omuzadde oyo kuba nti alina omutima gw'eggwanga. Abembe abasinga tebafaayo kudda eri bafaani baabwe. Gwe kyakutwalidde ebbanga ki ne mukwano gwo Maureen ogamba nti tuddize abakyala abatwagira mu nnongo yaffe? Tekyantwalidde budde kubanga Lady Maureen ono muganda ng'endudde naye ebbanga ddene nnyo era bwe yakiŋŋamba neŋŋamba katukole ki katusituke tugende ng'abantu kuba tuli bakyala bazadde tebayinza gamba nti tuli bazadde ne tugamba katusituke tujje kyetaagisa bayimbi bangi abajja obbikola naye Lady Maureen abadde musingi nnyo bambi era nga kati tulina okugenda tuddize ku bantu aye nange nenkiraba nga kyamaanyi neebaza nnyo weebalire ddala okuba nti ate wanteekamu amaanyi maye abantu abasinga batunafuya naye gwe nondaga omukisa nti kati tulina okukola kino kirungi ongaidinga omuntu naga kati kino kituyamba tugende mu bakyala tukole bwe tuti neebaza nnyo muganda wange weebale nnyo nakuba na mutima mulungi na mukyala mutima mugabi akatalekeka abakyala batogenda amalwaliro ga gavumenti bagalima so message nsanze services nga nnungi nnyo okusinga ddala abakyala gye bazaalira wadde walungi nnyo era abakyala temusuula baana ku nguudo oba temugyamu mbuto muzikanyuga eyo ku makubo oba ofunyemu obuzibuzibu jangu mu ddwaliro wana abakyala babalabira bulungi nnyo ku ekawala ku health center walungi nnyo services nsanze nnungi nnyo temutya kubanga basinga muti ogenda mu malwaliro nga mulowooza ekiro ekibi kikambwe ennyo ne wano kyensanzewo kibadde kirungi bambi come and support them. nzikiza nkubuuza ekibuuzo ng'omuyimbi bandi yammwe eri ku ki nerone mayinja gye maali mugezaako okuddabulula anti kati awo tugenze mu politics ate kuyimba ngambye bandi kati tetumu kyakuyimba leero siri mu kyakuyimba tumu kyakuddiza abakyala ndi mukyala muzadde ate mwami mayinja ye mwami kati ndi ku saidi y'abakyala gemanyi nti nyimba z'abakyala ndabirira abakyala kati mbuuze ku nsonga z'abakyala mami kabina otuyiwamu ddi konsati y'abakyala kale neetera abakyala mbubumba kubira konsati bunaku lwefumya olimba nga lupya lukwata ku bakyala eba concert bizinesi emmere eri etya kuba tubulya gye wadda katusooke twogere ku kino tubuulire ku mmere bweri tambula bungi abantu mujje mumpagire entebe emmere njifumba nakati nziruka kubega oza mukitegedde bw'ati omukyala Catherine Kusasira bw'akugambye so whatever it is what it is, you know. Tuongere wagira music industry yewa ye Uganda wano so that tetso kwanga tubikwasaganya amaridadi sana ngawe nagamba nti no fo BTM TV access bisookera wano nebyoka bibuna ate mawanga nebyalo bisigadde so kongo njago ko bazanya abayimbi ddala abayimbi abakyala bavudde okulaba muno baddukirira abakyala bannaabwe over the weekend still Spice Dana Namukwaya naye yaguddewo officially organization yo bekibiina kye foundation ye erabirira ate abakyala abo n'abaana abalinako obulemu ku mubiri so large up upon yourself manager Roger, large up upon yourself Spice Diana Namukwaya Spice, one of those artists wemanya balina eddoboozi eddungi ennyo right now mu Uganda abalina omuziki omulungi ate nga baddiza ne ku bantu so I can authoritatively say muno Spice Diana is one of the most biggest artists tulina no mu ggwanga Uganda and guno omwaka temugenda kukikakasa nnyo